Sote Uganda. Tuli wano. Ndi okay. Mba kuteekayo omusango namba 17 ogwa Nagomola ogwa 222 mu kooti wano Nakawa. Omusango ogwo nzigudde ku Kyagulanye emisango empya ebiri. Omusango ogusooka gwa kwa mawulire ga bulimba. Omusango gw'okubiri gwa kuwandiisibwa mu bitabo bya gavumenti mu lukujjukujju ng'akozesa obulimba. Akati omusango guno guba ku bbaluwa eyampandiikirwa nga 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020. Waswa Bageya omuwandiisi omukulu owa Ministry ya Works and Transport muyanziramu n'angamba nti kituufu Kyagulanyi alina driving permit. Ne permit gy'alina ebiwandiiko ebiriko biraga nti yazaalibwa 2 ogwokubiri 1982. Kati Waswa Bageya nali mugambye nti ndi mu kunoonyereza okw'amaanyi ku Kyagulanyi engeri gy'azaalimbalimba gavumenti emirundi mingi ku myaka gye egy'obuzaale. Kati Waswa Bageya bwe yampa obujulizi obwo ne mbugeraageranya ne bwe nalina bwa mirundi 4. Nga bonna tebukwatagana. Omundi ogusooka Kyagulanyi foomu gye yajuzaako ebibuuzo bya senior form 96 ku Kitante Hill yali eraga nti yazaalibwa mu 8. Omujulizi obwokubiri ye foomu Kyagulanyi gye yasatekako omukono gwe ng'ayingira mu Kolo SS. Era nayo ya 97 ng'alaga nti bamuzaala 1908. Obujulizi obwokusatu era ye foomu ya UNEB Kyagulanyi gye yajjuza ng'agenda okuyingira ng'akola UNEB owa senior 6. Era nayo yennyini yalaga nti yali bamuzaala 1908. Obujulizi obw'okulaba Makerere University nga Kyagulanyi bwe yajjuza nga nyine Makerere University yakirambika Lwatu bamuzaala 1908. So kyali kiraga Lwatu nti Kyagulanyi bwe yatuuka mu maaso eno yagenda n'atandika okulimba emyaka gye ate nga byonna byenjogedde yali yabiteekako omukono. Agenda ebikolwa ebyo bikontana n'obwakawaayiro ekisooka 1015 aka Penal Code Act akagaba omuntu tajja kukola mawulire ga bulimba eri gavumenti. Then waliwo n'akawaayiro aka 312 aka Penal Code Act akagamba nti omuntu tajja kufuna registration by false pretense. Buli ogusooka misdemeanor ekimoze ekisembayo kya myaka 2 n'ogwokubiri gwa mwaka gumu. Kakati kunjago tetese obujulizi bonna tulina tubuteseeyo katujjayo mpola mpola kyekituleese wano olwaleero. Teka kiri oyimiriramu nga kiyagane omusango guno ayagala bagudde ku mukulu Kyagulanyi okulaba ng'omugula guno omusango mupya. Kugambye guno omusango guli 17/222. Omusango DP gwagamba nti yagukooye ne mugamba oba yagala genda nja kuguwoza guli ku LDC wa kooti ya LDC guli namba 662 wa 2021. Kakati eri kooti ndala nnyo era ekituleese Nakawa ndi jurisdiction ene ekibato twako LDC Kyagulanyi yali alimba Makerere University. Kati awo nafira genda ku kooti yaki ya Makerere. Kakati ekituleese wano Kyagulanyi yalimba Ministry ya Works ye Transport ku Passport Office ebiseera 2017 yali na Kyambogo wali mumanyi wa Kyambogo awo yabalimbira. Kati awo musango gwakola ki ogwaddize wakati emisango gya criminal gyawo kana guno mupya gwendeese era guli ku bujulizi bupya. Obujulizi obuli ku LDC bwanjawulo nnyo bwa Makerere University. Obujulizi bwa leero bwa Ministry ya Works ngegamba omusajja twamuwa permit niye yatulimba nga bwogaye mukulu male ndi kwa 82. Kati kyegwe omusawo kuli wa aliwo kirala ky'Oluganda. Yes, this morning, this afternoon, I'm at Nakawa High Magistrates Court. I filed criminal case number 70 of 2022 against Kyagulanyi for 2 offences. The first one is giving false information, another one is obtaining registration by false pretense. Now, these offences emanate from the letter written to me on 10 September 2020 by the Permanent Secretary, Minister of Works and Transport, confirming that actually Kyagulanyi possessed a driving permit and that driving permit was granted to him in 2017, where he gave his date of birth as 2nd February 1982. Now, that letter was confirming my earlier concerns when I was writing to the Permanent Secretary, telling him that I'm investigating the true age of Kyagulanyi and his criminalities surrounding his age. And when he gave me that evidence, proved that that evidence was contrary to 4 pieces of evidence I had collected. First from UNEB, that is his senior 4 registration form, which indicated under his signature that he was born in 1980. Second from Kolo SS, that was given to me 3 later by Permanent Secretary Minister of Education, which confirmed that in his own signature, he confirmed being born in 1980.
Third, that is again UNEB, his senior 6 registration slip, show 1980. And that's the Makerere University, which he clearly indicated that he was born in 1980. Now, that contradiction of 2 years is what the crime is now. And we are saying that was illegal and contravenes the said section 115 of the Penal Code Act, that is giving false information and then opening registration by false pretense. So that's the new case I filed here at Nakawa. Now there is a concern that there is an old case which wants to take over. This is a new case in a different court. The jurisdiction of LDC court was because of the offense was connected to documents from Makerere University, but actually how Kyagulanyi got registered into Makerere University. Now we have a different matter now that we are looking at obtaining a driving permit. This driving permit was obtained from Kyambogo, Ministry of Works and Transport offices within the jurisdiction of this court. So that is the case before court now. And I've asked the presiding magistrate this time to issue a warrant of arrest against Kyagulanyi. I've proved by affidavit that Kyagulanyi has never respected any criminal summons by court. I've informed the court that at Wakiso, the criminal summons were issued, he never appeared. At this they were issued, he never appeared. So the only way he can appear is through criminal, a warrant of arrest against him. So that's the case. Question, Tawali? Yes.